Ndeko anti kakkan modo kanji sumude mu box mwagala kunjokesa wali agamba kofikirinda muko tubalimba byaddala yiyo namba yiyo UBN towakana director bera kumpi sanga banyomugaza mali towakana omukulu Gaza lwaki mu gundi mu bondi zonna zonna eziri mu ggwanga wasazeewo eno bagita SF investment seruwaji yaddala mwana Shegira batano banga basinga nabasanga eyo nga bangamba tujje eno natukwasaganyiza ku kibanja mpola Shegira ate nga yakuwa garanti ya myaka ebiri mwingi ni wegirira komawo wano Shegira bakubine byabayaye mwana ono musajja wa ddala mujire ddala wano ebintu tubigule wano uyawe mabega uli naye lecha uno Shegira era yabikwasageza n'abagaza era bagambe yanzanye bwekiri director batugamba abaana b'e Gaza baana bayaye nnyo era babbi gwokoze otyo okukolagana nabo nga tobafunyemu buzibu abaana b'e Gaza kati bava ebitone ebyamaanyi ebikyasinza osanyusa eggwanga byali byaddewo gati abagaza babbiwa batya abakabi bonna bagepeyo mu Gaza aya basi director kizibu nnyo okusanga abasajja nga nga bakwatagana n'abayimbi naddala bavudde mu ghetto bagalanya abasajja bali corporate biki gwe wajja otya okwesanga ne Fiki Gaza Gaza ono sigwetandikiddeko abayimbi bangi bonna bayitidako wano mu kampani yaffe SF Investment bonna tubaguza amamoto tuludde nnyo mu business Gaza mwana muto yakajja naye nga tumaze business emyaka 2 tulabye abagagga bangi nga basayininga abayimbi okubeera ababalangira abakubira obulango oba kale ba ambassador katugambe naawe Gaza ogenda mufula ambassador wa kampuni yo inshallah aberenga akuletera abayimbi inshallah tuyanze ndoza n'abagira bano bategule mwana tugire ugire tulabe tulina budde mwana ekuba kimu ekuba kimu anko aya basi abadawakana uliriza newira bulungi ngenda Mombasa obudde mwene ogundi alimabadde mukyali kwene emotoka bamperedde mu lita 4 telemse bamuyita kabinika kabinika omumanyi ananga abikoze negula kabinika mumumanyi telem Fiki Gaza awo okyagambikako buno obudde bulijjo tubadde tukumanyiridde wali kazugu kati obulamu bukyuseemu obulamu bo baaba kati abaleetera emmotoka yaffe eri okwonooneka bagambe eby'obugambo kamu mubiri kyenso bagamba abaleetera emmotoka yaffe eri okwonooneka simanyi oba wali abagireetera okwonooneka n'ebibaawo katoolo tuba tugenda walala eri tugirese katoolo byebine biriwo ebyaba byakola ate n'amaanyi g'abantu obimanyi bakonamu bukooli Gaza mu myaka emitono gy'oyimbidde nze ndi mu myezi 4 emyezi egyo gy'oyimbidde kijja kitante ate kati odiringa n'abanene mu mmotoka abasajja abavuga emmotoka ez'ebbeeyi mukamanga oli wa kisima kyo aba nga yakugeyo okufuna so okola ki ofunyo Shegira oli ne wakuba omutwe ku ttaka era osigala ofuna okitegeera era ngena bagambayo kagambo ki ngena bavimba nnyo Shegira balina digi baba bere kuzuguza abwe zembere no mumbati zango Shegira teri angambayo amanyi g'abantu ogalabye kawulira Fiki Gaza abo bagamba nti abayimbi mweyisa bubi ati oli mu new management oyinza bagamba ki oba kubanga weyisa bubi wandifunye new management aseyisa bubi era semanyi baba bakyamu musajja mwangu nnyo Gaza tugambe no yentandikwa ya new management etaddemu emmotoka milioni 7 Shegira milioni 7 muzimanyi ebibala bitandise labwako gikuze mu kampuni ki SF
SF Investments mugimanyi yebikola byonna mbagambe mujje muno n'embaati wano era mugenda kundaba nga n'ekyolongeeyo tugambe ekibanja baagala nnyo era mbagayira ddala era bye bino bye twakolerera kusegeera nga onagamba nti era abegaza bye batuwanika kiki sawa zire atumala ne tuvimba nengereje to the world alimi bananga abato bajje ku SF bagula ali mwimbi munanga omutali eyo gwe mugalanda Gaza ye mugalanda w'abayimbi bonna emikisa giri wali bakuŋŋaanye osegeera kati bwe buno obudde naffe tuvimba essiri Ila kosoko veo kati soko veo. Director soko. Genda bikole byonna. Director soko tuwe location y'ekifo. Tusangibwa Nakasero, Road 37 Lumumba Avenue. Opposite St. Catherine Hospital eddwaliro. Wetuli. Abagule moroka bonna bajje ku SF Investment. Director mate kimutawanya oli wabaganti ekyuma kinzo mutawanya. Emyaka ebiri garanti. Garanti wa myaka ebiri. Wafuliramu obuzibu bwonna ajje wano. Moroka zizo zonna zijjudde kwatako waggulu n'olaba. Location is ekibanja mpola Oi, omulabye. Gwe. Aliwe yatia. Emotoka agijjeeyo mu bondi eneyo na bondi banange fikigaza jajje emmotoka ey'amaanyi motoka ey'amaanyi yiyo baba Mbappe kati nzira kudduuka wali ku UBN stroke wali bino biralamu eyakatuka kole kintu kimu gamba oyo no mugambe jempole mabega oluggi ande tuli ku UBN omukulu agambye luli mwamulaba avuga Range Rover amala n'ababulira ekituufu nti Range Rover baali bamuwadde evvugamu kakati management eyamusayinize esazeewo emuyiwemu kawundo mpya tuba tubagamba from ghetto to the world kino kyetuba tutegeeza from ghetto to the world nakoze ati kino kyetuba tulina okugezaako okutegeeza akuwadde kundi akuwadde kaati asitegedde kyobadde oyagala bagenda kuluma naye nga ebyo bannaffe tonoma just buuza nti okikola otya buuza nti fikigaza okikola otya UBN management empya era onagamba nti Gaza to the world tufunye uddewo embaati mpya ate nga tuli kumanyiga abantu nve mu ebyo ndabyo waneno abadde agamba nti luli eri twamulaba na Range Rover ate kati tumulabana eno yange ate eri Range Rover eriyo abadde yali yange kakati eno kawundo yo yiyo eno sure mumanya gafiki Gaza yiyo kebera enamba plate okebera nga wali kwese oshegera yeba manager bamanyi okugulira amanya gaabwe ogenza okulaba amanya gaabwe eri manya gange oyagala ngakulage wali yadde okwejira oyagala ngakulage apo oba oyogedde kyekyo kati beerawo ng'okimanyi nti sure omugaza to the world naye bannaye bagenda kufa
Gaza yewe Mbati new management ye emgulide motoka mulowooza nti kakati bikoze eki biwedde bikoze kakati kawuuno London n'abantu babeera ndani saawa yonna ayibandikira waali kakati bano mbaazi Masana, I salute you. Musajja banyonyodde n'abagamba nti linyobasi ebyaddala lyakawaani ng'ali mu kujoogamu bali bamuwadde kuvugamu buvuzi kaakati ayingizaawo kaweendo mpya naye nayo mugiraba okugiddayo agifulumya bondi okugiddayo mu bondi naye banaye bagenda kufa ebitumya naada ogenda lyakoda bagenda kufa bano bayitirizaegale abakule olabye omwana kanzi bagambe beera waddala nnyo jafuna ebirungi beera wa mazima kyogezaako okutegeeza era bonaalulunkanya buno obusere kati ine motoka mpya naye ndi kumanyi g'abantu sente zaalaali tezirimu bubadi wali ababaddeyo nga balya naye nze ndikuti oli kwalaali oli kumanyi g'abantu kati buno obudde allah byakola tanso okungula ekisiibo kyo kifunyemu so bufunze beera kumanyi g'abantu osirike okategedde beera ku kituufu